Wabaddewo akasattiro mu kkoona ery'ekikoma ng'oyingirawo obulenzi mu disitulikiti olubalama emmotoka ebadde etambulira Bayinvesita ne babbulooka b'ettaka nga badde boolekera Nakisongo nga bava e Kampala bw'ekutte omuliro 2 ku bo ne bafiirawo. Emmotoka yabadde batambulira eremedde omugo waayo mu kkoona n'eyingira ekikomera kya medical ng'eno esanzeeyo mutumu ne mutumira olwo n'ekwata omuliro. Ninga ina kutusa amaguru gano nindi ebiri omukono gukutuse yenna ebigere biyidde tukulya dolukuta ninga okutasa gandi katukolesha katumutwala abasajja mu gavumenti balya sente nyingi nnyo ne bazibba bubbi so singa sente ezo baziweereza buli tawuni council wakiri nefuna fire brigade kuba singa fire brigade yabadde wano mu budde oba olyawo emmotoka eno yalitasibwa. Bayinvesita bafudde badde bannansi ba Buyindi olw'okulema okuba mmotoka ng'etandise okwaka ne basiriira. Ayiso w'akagaali ekirungi bwawese taddiriza nti obaazunge mu kkubo n'akuba abadde ku mabbali ng'atambuza bigere n'asesebbuka okugulu kwe kujja okutandika okumenyaamenya binaawo naye tugenza okusikamu babiri naye nno nga tetusobola muyamba ye naaba nga ono ayidde tulaba naye nga tewali buyambi bwonna. Kuvugisa ndiima nga kola nsaaserera enkuba ekedde kutonnya ate ndowooza n'emmotoka ebadde nga gye baakola mu bipapula ebyereere. Emmotoka bw'egudde ewandudde abantu 5 nga bano bamenyesiminyisi era abazira badusiza mu ddwaliro eryanjovu bafunye obujjanjabi busookerwako badusiza mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago. Abafudde kuliko ne Bulutone n'omulategerekeseko erya John bo abalomeziddwa kuliko Nsubuga Abrahamu Kagwa Bamuli Olutu Isaac Simogerere ne Ali Mungu abeerabiddeko nange bategeeza nga akabenje kano bwe kavudde ku ddereva okukisa ekimama ng'ate enkuba ebadde etonyerera. Okutuuka wano n'okwata omuliro aze okukwata omuliro ebadde edduka nnyo kale kutwalira bamwe driver abadde adduka abadde edduka speed driver nemulemerera kale wekusangayo abadde ali ku bigere nayo nemukuba. Ngema Ishaka yakusakidde Glen wa Bukedde TV.